Abaroma bali mtwala 24 Yarumuku nga badumirwa Harkal Imperator Rome Azim Rome. Tunulira abasiramu nga batabuse bokka okufiirizibwa okunene nnyo okubaawo fiiriza kwa kunene nnyo. I'm saying nti nziramu mufunze nga mpunzika nti yali omukyamu luli yali awagira Omuyudaaya luli era yamuwagira kaakati ekyo kimanyi okuva olwaleero. Ebibadde bigambibwa nti si ono kati abbinkana n'Abayudaaya luli yalimu ow'omukwano gye bali tekiriiyo. Nkugambe n'olutalo lwe Khaibari Ali bin Abi Talib ye yalusesebbula n'akudasebbula Abayudaaya ne Misail Iran gye yakola esinga okusesebbula Abayudaaya kaakati bagita Khaibar. Ekyo agusi mawulire eri ba intellectuals abaana ba academicians abaana ba universities agenda obugenzi bakati ku internet nti Iran manufactured weapons, Iranian missiles agenda kola Khaibari. Khaibari kyeki lwe lutalo obusiraamu lwe bakubira ko Abayudaaya okubajja mu Buwarabu lwadumirwani Imam Ali. Lwaki kaakati emboozi omushiya mukafiri omushiya ina akida nfulu omushiya kubanga omushiya aba alumiza Omuyudaaya ng'ate mu basiraamu mulimu mikwano gy'Abayudaaya. Abayudaaya okuva edda nedda be baapangisanga bajja omusiraamu ku mulamwa. Okuva edda nedda bajjanga obusiraamu ku mulamwa era be bano be baagala okujja omusiraamu ku mulamwa ng'ayagala okununa Palestine, ayagala okulwanira obusiraamu busigalewo kubanga ekiriwo kaakati si lutalo lwa East ne West, Abawarabu n'abatali. Ekiriwo kaakati lutalo lwa ddiini. Bw'oba tonnalumanya lwa ddiini genda obuuze Omuyudaaya alulwana. Ba evangelicals al-Injiliyina mu America abasinga okuwa Trump akalulu era bamugamba nti tukakuwadde oyimirirewo ku lw'Abayudaaya. Era kyova olaba nga Trump ono omwana owe New York eyabadde omusiraamu eyabadde yeesimbyewo mu kalulu, Trump yamuvumiridde nnyo ng'ayagala agwe. Trump yavumiridde n'Abayudaaya b'e New York abamuwadde akalulu yabavumiridde nnyo Trump kubanga ate bagenda kumulemesa kwekyo Abayudaaya kye bamutuma. AIPAC kyekibiina ky'Abayudaaya Jewish Lobby mu America ekisinga okuŋŋaanya ssente ne kiziwa mu bululu ne kiziwa n'ayitamu ku bwa pulezidenti n'obwa MP ennyumba ebbiri, Lower House ne Upper House eya Congress neya Senate. Eyo Omuyudaaya ateeka eno ssente n'ateeka n'eno ssente ayitamu yenna abawuwe. Ojja kuwolerezanga ensonga z'Abayudaaya ku American Foreign Policy ku nkola ya America gyegenda okukozesa ebweru nti ebweru America erina kubeera nga eroota Abayudaaya, eroota Isirayiri. Kyekyo yensonga lwaki abakulembeze b'Amerika bonna obalaba nga bonna balinga abatitibana bakankana buli lwekikwatako Isirayiri, bonna bakankana kubanga sente za AIPAC eza Jewish Lobby mu America ze zibateeka mu bukulembeze. Trump byamutumwa era Abayudaaya ne bamugamba bahokama al-Yahud. Hokama al-Yahud Jewish leaders bagamba nti olutalo olugenda okuddawo ate nga gwe mukulembeze ate nga onodumaliriza lwe lutalo Abayudaaya lwe balirwana n'Abasiraamu. Yerusalemu Obusiraamu aleme kuddamu giroota. Olutalo olwo luwandiikiddwa mu hadithi z'Obusiraamu. Abasiraamu lwe bagamba nti nabbi yagamba nti wagenda kugwawo olutalo wakati w'Abayudaaya n'Abasiraamu okutuusa n'obutonde bwefuukira Abayudaaya nga omuti n'amayinja na biki bigamba Omusiraamu nti
musiramu jangu otto omuyudaaya wuno aneekweseemu olutalo olwo mu hadisi tululina ate n'abayudaaya balulina baluyita Armageddon. Abayudaaya balulina naye mu version yaabwe bagamba nti bebagenda odduwangula, mu version yaabwe bebagenda odduwangula era lwe balutandikako ennyana egenda okusalwa mu luggya lw'omuzikiti gwe Al-Qudus bagamba nti omuzikiti ogwo gwazimbwa luvannyuma, naye abaasookawo ekizimbe ekyasookawo yali yeekaalu ya Sulaiman, haikalu Sulaiman. Yeekaalu ya Sulaiman abakulembeze gye bajjanga ne basaanyaawo, abakulembeze abaali basesebbola Abayudaaya nga Nabukaddeneeza bwe yatwala Abayudaaya mu exile yaleka haikalu Sulaiman, yeekaalu ya Sulaiman agyonoonye. Wali wabula emyaka nga 7 Yesu okuzaalibwa, waliwo kabaka Titus owa Roma era naye bwe yajja okutabaala Buyudaaya naye yaleka agisaanyizaawo. Ne wasigalawo ekyo ekisenge ekyo kye bayita Wailing Wall, nti ekiraga emiranga n'okubonaabona kw'Abayudaaya. Ekyo ekisenge ne Trump yagendawo bw'ati, naye n'ateekawo ebyetaago bye n'ateekawo akapapula n'ebyetaago bye akolembeyo olutalo lw'Abayudaaya ne bagenda okusesebbulyamu Abasiraamu, agenda okuvaako nga yeekaalu ya Sulaiman ezimbiddwa bakita al-Haikalu Thalith, the third temple. Omulundi ogwokusatu nga temple ezimbwa, naye nga tennazimbwa wagenda kusalirwawo ennyana erongoose ebisiraani by'Abasiraamu ebyo bataddewo nga bazimbewo omuzikiti ogwo bayita Kudusi. Era ennyana yalabise bagenda gitikka okuva mu Argentina bagireete e Yerusalemu egenda kusalwa. That's the end ey'omuzikiti gw'Abasiraamu gwe bayita Kudusi. Era eyo yentandikwa ey'okuddamu okuzimba yeekaalu ya Sulaiman omulundi ogwokusatu. Bagamba Abayudaaya nti yeekaalu ng'ezzeemu okuzimbwa paka ya Mulkiyama ensi egenda kufugwa mu Yudaaya. Era Trump manya Netanyahu yakiyise the super nation, nti ndi ku lutalo. Netanyahu yakyogedde, ndi ku lutalo olugenda okufuula Isirayiri the super nation. Genda ne ku internet okirabe, the super nation, eggwanga erifuga gonna. Olutalo lwe tulimu lwa ddiini. Ba evangelicals mu America, Abayuda, Allahu Akbar, abagoberezi ba Kristu naye nga basinga balina olwagalirizo eri Abayudaaya, nga era be bawa abalokole ba wano be babawa ssente basanyewo church eno ey'Abakatoliki ey'e Roma, basanyewo established churches eza Protestanti. Abalokole abo nga buli omu bamusindika abeere paapa wano nga talina gy'alipotinga. Buli mulokole waayimiridde ye paapa waawo, era yevuunulira gospel, yevuunulira enjiri. Talina gwagamba nti kaŋŋende e Roma Vatican oba egindi, paapa atuvuunulire akanyiriri kano tikataliiyo. Abatadde abantu abo abagenda okukutulakutula obukulembeze bwa church zino eziri traditional ez'Obuprotestant n'ez'Obukatoliki, ababitaddemu ssente Bayudaaya ab'omu America. Era ku nguudo genda obawulire omulokole agamba nti ndayira Katonda wa Isirayiri, era Katonda wa Isirayiri awonya, era Katonda wa Isirayiri ekyo kirina okubeera ku mimwa gy'omulokole, kubanga mukama we eri omuyudaaya mu America ayagala ekigambo Isirayiri kyekiba kiyitamu, wadde Abayisirayiri bo bagamba nti bebatta Yesu, bebatta Yesu. Kakati gwe wamusonyi wa ddi alina okusonyiwa omuyudaaya kukuta Yesu, alina kutuula Vatican. Obwe Vatican kasamulyanga nti paapa yasonyiye Abayudaaya ku kya Yesu, ngamanya tebabasonyiye. So si baana ab'oku nguudo abo ssente z'omuyudaaya mu America ezibatadde eno yonna. Kati ba evangelicals abali mu America ab'ekika ekyo n'omuyudaaya mu nsi yonna be baalese Trump mu bukulembeze, era tebaagala aveeko ng'olutalo olutukuvu omuyudaaya mwagenda okusinziira addemu azimbe yeekaalu ey'okusatu afuge ensi yonna paka ekiyitibwa ya Mulkiyama
kiberenga kikoleddwa. Waliwo abasiraamu ate abeeyunze ku Bayudaaya bakituukirize ye weebali era teri atabamanyi. Assalamu alaikum.